Bano bamu ku basuubuzi abatunda ebyokulya n'abalala bakolera ku makubo agayingira ekibuga kya Mpigi abeetabye mu lukiiko lwe batuddemu n'abakulembeze baabwe okusala amagezi ku ki bagenda okuzzaako oluvannyuma lw'ekiragiro okuva Ministry ya Local Government ekibagoba ku makubo we babadde bakolera. Ono Musa Bukenya nga ye kansala akiikirira Mpigi Town Council ku lukiiko lwa disitulikiti yasoose okwogera n'abantu bano n'abategeeza nti bafuna ekiwandiiko okuva Ministry nga kiragira abantu bonna balina zi konteyina, obudaala obusiika capati n'ebyokulya ebirala okwamuka ebifo ebyo we babadde bakolera. Nenjogera ebigambo byange nga bwe ntera obyogera nga ndi mukambwe muzibu ne banninda limala okwesusa nzenna ne bansigera ebbaluwa ne baŋŋamba ebbaluwa eno ogiraba. Paalamenti yayisa kye bayita trade order nga trade order egoba abasuubuzi abakolera ku kkubo mu bibuga. Ono abuulidde nti okusinziira ku kiwandiiko kino ebbanga eryabaweebwa liggwaako olw'okusatulwa ssabbiiti ejja nga 8 kale nabo kwe kusalawo okusisinkana abantu bano basale amagezi okulaba butya bwe bagenda okubatetenkanyiza basobole okufuna we balaga ewalala ng'emali yaabwe teyonooneddwa. Naye tugenda basaba ebintu bina. Ekisooka tugenda kubasaba abantu bano nga tebalina kuvaako tugenda kukozesa n'enguudo endala omuli olwa Hamudani Road, omuli olugenda ku muzikiti n'olugenda paka Bukakala, omuli olugenda e Mawonve, omuli olwambuka ku disitulikiti n'enguudo endala eziva ku main eyo abantu bazikole ki bazikozese. Bano bababuulidde nti bo ng'abakulembeze bagezezzaako okwogerezeganya ne minisita ne bamusaba waakiri basooke babaweeyo wiiki 2 boogerezeganye n'abantu baabwe basobole okwamuka ebifo bino ng'emali yaabwe teyonooneddwa nga bwe gubadde mu bitundu ebirala. Mose era abuulidde abamu ku bano abakkirizibwa okugira nga basigala ku makubo okuli abasiika capati, enkoko ne chipusi era n'ababuulira obukwakkulizo bwe balina okutuukiriza basobole okukakkalabya egyabwe nga tewali abagambako. Mu bumu ku bukwakkulizo obubaweereddwa kuliko okuba n'ebyambalo ng'amataawo, gambuutusi, obubikka enviiri sako n'ebigambo ebirambika omulimu ogwo. Emmeeza ogisiize langi n'ogisaako n'ekigambo ekiraga nti tojja kuba na mmeeza ng'eriko chipusi nga otunda mmamba. Ng'emmeeza ogiwandiiseko ki ekintu ky'otunda. Balina balagiddwa okukeeranga ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 3 nga baabulira amakubo olwo bakomewo akawungeezi wabula si kukolerawo lunaku lwonna. Babasuubuzi nabo bakira baliko okwemulugunya n'ebibuuzo ssaako n'okuloopa abamu ku bakozi ba Town Council be balumiriza okwonoona ssaako n'okutyobola ekitiibwa kyabwe. Era wano omusawo wa Town Council Edward Ssemwanga nga yakiikiridde Town Clerk asanze akaseera akazibu okwanukula ku bikwata ku mukozi waabwe. Yo kyamaniriza yo kyenzigi ate sobola gateeka mu dduuka munda galina kubeera wano ku disipule bwempangisa bakasoma wange bagafunira kati zigenda kukola atya nga timuso oyo kaaso akolanga mu Town Council kubanga kaasa atulugunya abantu bawulira bagamba nti ne babamenyera ebintu byabwe kaaso yagayire kutinga be n'agamba kino mukimenye kaasa akolangani enforcement ngezaba pulaani ngezaki kati kaasa atuyambako to enforce ali ku tiimu ya enforcement. Abasuubuzi abalala nabo baliko bye batubuulidde. Abasinga be banaku abasinga be bali badde beetaaga ennyo okuyambibwa kubanga omunaku yenna tabaako bwasirizi kuba ffe tulina kukoddaali tulina okuyitamu bakansala baffe bagezezzaako okukola okulwana ennyo okulaba nti batubeererawo era batuyiriddewo mubiri okutuukira abantu nga bali base mu lugo ne babazinduukiriza babawadde tewera wadde wiiki nti nga munana mufeewo nakyo tusaba okusinzira ku tteeka ekyemmanyika ekino kye bayita trade order ne wano we bali mu tugamba okuzza abantu bali mu kutuwuddiisa baali badde batugulira amazima. Oluvannyuma kitegerekese nti mu wiiki 2 abasuubuzi bano bagenda kuba bamaze okwabulira ebifo bino bwe babadde bakolera era n'asangibwa nga tajjeewo bintu bye byakuwambibwa obutaddamu kufunibwa.